agenda maaso n'okuteekerateeka n'okumaliriza rather ebigenda mu maaso byeyoleka lwa mwami Yoweri Museveni agenda maaso n'okutuukiriza enteekateeka ye ey'okutta Dr. Besigye. Gwe mupango gwakutta Dr. Kizza Besigye. Omupango guno baagutandika ng'ennaku z'omwezi 16 lwe baamujja ku Riverside e Nairobi. Gye baali balina okumuttira ne batamuttirayo. Bwe bamala omuzza e Uganda ne bagamba katumuyise mu bintu bino ebyekimpatiira bino ebya trial ebya General Court Martial tumuyise mu lukwakwayo oluvannyuma tumutwale ku Kalaba ku firing squad. Ne basooka bamuggulako ekisango kimu ekya compromising security. Bokola ebintu bye bayita ebiri subversive ebigendera okutta mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omusango ogwo guli section 128 ya UPDF Act. Nga singa gukusinga ogenda Kalaba. Kati byonna bye bazze bamuyisaamu mu General Court Martial byonna muzze mu biraba buli kantu konna ke tubadde tusaba nga bakagoba. Ne bwe tubadde tuteekawo amaanyi ne bagaa kati balwoya kati tubatiise be bafuuse obulabe. Ne bakwata Aaron Kizza ne bamuyisanga ekyonziira ne bamukasuka ekitalya gye mumanyi gyavundira kati. Ne bagamba kati balwoya mujja kutulaba. Okusooka twali balwoya 42 ne wano twasembeddeyo nga tuli 23 abamu nga bibatamye naye balala bakyali bagumu. Kakati bwe twagendera mu Christmas ne batandika olukwesikwesi olw'okulaba nti Dr. Besigye talaba bantu ne bagamba nti bagenda kuggalawo luzira abantu obutamulaba okuva ng'ennaku z'omwezi 16 December paka 18 January ne bafulumya notice. Bagikyusa luvannyuma nga pressures nga tebaagala tutwaleyo mmere. Okusooka Dr. Besigye bamuleetanga ng'abantu we bali ne bamuwuubirako kati bamukukusa mu kakeeja ako ke bamutwaliramu. Bakeera nnyo ku makya nga ne bannamawulire tebannajja. Bwe baba bamuddusa nga bamufulumya nga kooti ewedde mu Girukaasi bamuyiseeyo manju. Kati yabadde teribusa neeruzira ne bagamba kati okumulabako kizibu bataddewo ekikeeji ekigiraasi. Abagendayo abatonotono be bakkiriza mwogerera ku ssimu abeera eri emabega w'ekigiraasi gwe ng'oli eno nga mwogera mwaga bali ku ssimu nga n'amaloboozi gano bonna bagawulira. Tebakomye ku ekyo ne bagamba n'ebyokulya kakati tebakyakkiriza bireetebwa kuva bweru kasaba banga babirina mu kantini yaabwe tojja kubirya tojja kubireetayo. Ne bagamba nti ebintu ng'obusera ebintu nga omuceere amagi ebintu nga soda obaki amazzi ebyo babirina mu kantini. Sukaali ebyo byonna babirina wali mu kantini ebyo temuddamu kubireeta. Kakati ng'ekigendererwa kyabwe kyakugamba nti Dr. Besigye alina okubanga alya ebintu ebivudde mu kantini yaabwe ebitamanyiddwako wa gye bivudde n'okuba nti tetuyinza kubyesiga ne Dr. tayinza kubyesiga. Kati baganye abantu Dr. beyeesiga nti bajja kumuleetera ebintu ebitaliimu bulabe bamuleke alye ebyo ebyabwe bye tutayinza kakasa nti si bya bulabe. Kati okwo kwe kwavudde ekyamaze eggobe mu kibya. Ye mutabani wa Museveni akulira amagye asamwa n'ebigambo buli ddakiika okufulumya ekigambo ekigamba nti Dr. Besigye bye mulimu katemba ffe nga gavumenti n'amagye twamaliriza dda oyo tugenda mujjako omutwe ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga ye Heroes Day. Bwera n'omuti kwe bagenda omusiba akandooya nga baasibanga ku kropu ku sawa ya Queen bamaze dda okugufuna eggulu bamusibe ku muti bamukubira okwa amasasi. Kakati ebyo byonna bikulaga ekintu kimu nti omupango gwa mwami Yoweri Museveni ogw'okutta Besigye munene era akyaguliko amaliridde. Bino byonna ebya Mugabe byakola bifaananako nga Pontius Pilate bye yakola nga Herode ayagala okutta Jesus.
nga Pontius Pilate talina kyayinza kwogera. Kakati embeera eyo gye bataddemu Dr. Besigye naffe tumaliridde emirundi egiwerako egimu nja kugibabuulira. Ekisooka ebigenda mu maaso tugenda kubirwanyisa n'okusekulwanyisa yenna okujjayo ag'omu buto okulaba nga mwami Museveni tatta Besigye. Ekyo tumaliridde. Tugenda mu General Court, tugenda kuwakanya ebya General Court Martial byonna ebigenda mu maaso era legal team emaliriza empapula ez'okugenda mu kooti etaputa ssemateeka okuwakanya bino byonna bye bakola mu General Court Martial. Ekyo nga tugenda okufayiringa tugenda bategeeza. Twasazeewo nti Dr. Besigye naye nnyini actually yasazeewo sinafu yasazeewo nti ebintu ebyokulya byabwe ebyo mu kantini tajja kubirya ne bwe kinaaba kitegeeza kugenda ku starvinga oba kugenda ku gye bayita hunger strike obutabaako kaakulya bwe nga balemeddeko nti byalina okulya ali rede kubanga bwalya eby'omu kantini ekiddirira kufa ne bwatalya era ekiddirira kufa. Waakiri osalawo n'ogamba nti sijja kubirya kanfe oba waakiri asalawo naga sijja kulya butwa mwami Kaguta Museveni kanfe njala mu kifo ky'okufa obutwa bwa mwami Kaguta Museveni. Kakati eyo position weeri naye era ffe tugambye nti olunaku olwaleero tugenda kutwalayo ebyokulya. Batugambye simanye ebintu nga omuceere obusera sukaali amagi ebiki ebyo byonna babirina mu kantini ebyo temuleeta tubirira wano mu kantini n'amazzi kali imagine n'amazzi tetutwala ne soda tetutwala n'amata tetutwala kitegeeza buli kimu bakirina mu kantini wali. So ffe tugenda kutwalayo ebyaffe ekinaasalawo kyekiddako kijja kusinziira ku ngeri gye bagenda otutreatingamu nga tumaze okutwala ebintu. Bw'oba bikkiriza kijja kuyamba obulamu bwa Dr. Besigye obutasalawo kugenda kwanga strike. Naye singa babitugaana ne tukomawo nabyo kiba kitegeeza ti Dr. Besigye agenda kubeerayo nga talina kyakulya. Akaseera kano we twogerera ali kumalawo sitooka enkadde kuba abaddeyo ebibadde bitwalibwayo abooluganda ab'emikwano n'abakulembeze bangi. Twagala obategeeza nti abantu baagadde Dr. Kizza Besigye ti olunaku teruziba nga tewali atatutteeyo bintu teruziba. Buli lunaku afuna ebyokulya, buli lunaku afuna ebyokulya ebigendayo wali. Kakati baagala kusalako ebyo byonna gye bayita solitary confinement bamusiba yekka tebamukkiriza kwetaaya ng'amateeka bwe galagira nti omusango tegunnamusinga waliwo ze bayita pre-trial rights nti yadde omuntu ali ku remand naye alina eddembe lyerimu lyasigaza nga alirina. Situgamba nti bamutwala akole kasanvu alime n'abasiba abalala kuba waliwo be batwala ku faamu z'abalala ne balima. Era abasajja n'akikola n'amutwala ku faamu y'omuntu omu eyo nsimanyi alima ku Misiri ajja kutwebendegera. Naye tugamba bamukkirize waakiri anyumyeko n'abasiba abalala. Waliwo abasiba abazannya emipiira, waliwo abasiba abaluka ebintu, waliwo abasiba abazannya emizannyo egy'engeri, waliwo abasiba abakola ki. Kale ebyo byonna baba babimuganye n'ekyokusaba ne bakimugaana kubanga olw'Essande baali mulese n'agenda mu kanisa oba baali mulese n'asaba ennaku endala zonna z'abayagadde baabimulemesa. So ebyo byonna twagala obbirwanirira okulaba nga rights azifuna. Ekisembayo ky'Electoral Commission olwaleero etandisa exercise yaayo eya okuzza obuzja register. Era bagamba abantu mujje mwenna mugende mwewandiisiriza buli omu abaagala okukyusa polling station abapya mujje abakola ki n'ebintu bibiri ffe ebitwenyamiza. Ekisooka Electoral Commission we yafulumiza amawulire mu kaseera ke kamu nti enju yaabwe eri ku muliro nti obubbi obuli mu Electoral Commission tebabulabangako bo bennyini be babulangiridde
okusinzira ku reporter ya auditor general. Era ne bagamba abo timu simanya ba Leonard Mulekwa ba ninti abo tuba suspend tibaba kuteba kutwala mu kaguli. Ne sente ezimwe ezalikoze ku mirimo gino ne bagaza abulankanyizibwa mu electoral commission. Kakati ke kaseera ke kamu abali enju ngeri mu nsasagge erimu obubbi bwe boogerako ate bagantu bagenda mu exercise. Okakasa otye gwanga nti kyogenda okola kiri credible. Era ffe oyagala tukole ki mu mbeera eyo. Ekyokubiri ffe kitukwatirako ddala nga PFF kwe kuba nti certificate yaffe okutuusa kati batukandaaliriza. Twabagamba nti etteeka ligamba nti ekibiina kakitakiwaayo okusaba kwakyo mu nnaku 3 olina okuteeka notice mu gazeti eyita buli omu alina okuwakanya yenna lwaki tokiwandiisa. Najja n'ateekayo ennaku 3 zaggwako dda. Akawaayirako 3 mukawaayirako 7 oba ennyingo ey'okusatu kagamba nti electoral commission ya ddembe bwebanga simmative okwebuuza kukola gye bayita verification ogenda okunoonyereza eraga nti emikono gino bano gye bateekayo mituufu oba ssemateeka waabwe ddala mutuufu oba ki. Naye bano bakitwala nga tteeka nti kibakakatako. Balina amakubo mangi ge basobola okukozesa ekyo. Twabagamba nti musobola districts ziri 140 mu mmeka kubayo twatwalayo district 10 mukube yesimu mubuuze nti okubayo emu 2 3 4 mu buli district nga kiwedde. Naye mbu bayungula timu zigenda ku ground ate bazituuka ezikwatagana n'aba RDC ne bakwatagana ne ba DISO ne ba GISO ne batandika ate kutulugunya abantu abaseetekako emikono. Tufuna reports okuva mu district ez'enjawulo abantu bafaate babatiisa ddala omukolo gwo waguteekamu ddala sayininga wano twaba oba ddala gwo wasayininga okakasa gwe bwe banakuteeka mu kaguli ono obinnyonnyola babatiisa. Omuntu akugambye nze nasayininga ate omwongerako. Batuwandikira ebbaluwa gye buvuddeko eyo nga bagamba nti kale ba 16 bajja kuba bamaliriza 16 January. Ne batugamba nti tubachekingeko nga 17 certificate yaffe izo okubanga eri ready. 17 ne ziyita 18 ne 19 twabadde mu weekend. Olwaleero Manda 2 tugenda mu EC timu yaffe gendayo. Bwe batuwa certificate yaffe olwaleero nga tubabuulira ekiddako. Neffe tukyali awo tulinze certificate yaffe then tubabuulira ekiddako. So n'olw'ensonga eyo mujja kutuwamu akadde tumale okupushinga certificate yaffe olunaku olwaleero oba bonna bwe banaagituweera tubabuulira ekiddako. So era tugamba mwami byabakama please toyinza kubanga otuulidde certificate yaffe ate ng'otugamba bannange mugende mukubirize abantu bacekinge amanya gaabwe mu register bakole bati. Sisinga abantu batubuuza nti ate certificate ya mweriwa mwabakama girina. So olwaleero nga bw'ofulumya register fulumizaawo ne certificate yaffe tulabe ekiddako.